simanyi oba omusomi yababiddeko essula ebadde esomebwa oba teyababiddeko abankoze bulungi. Njagala bajja tebanyumye bulungi balageko nti ne Qur'an banyumu, si kukoma bukumi ku hijabu ya bbeeyi. Nja kusaba ategedde essula mwe tubadde. Linnya lya ssula sagala bingi, sagala tafsiri, simanya ate eyo aya kira Madiina si bye ngambye. Nyaka kwakulizo kagamba nga terimba hafadhata kitab Allah, abakwata ekitabo kya Allah tabaraka wa taala. Nja kusaba ndonyayo omukono nesinabe nagumu. Esimu walimu oyo lindako ndaba ngoyo wabiraali bansimanyi kakiri baanyabo. Londa mulala abaveeko, londa mulala oyo mwalimu bamuveeko. Bonna betendeka obuwalimu tebakkirizibwa. Abo bonna tewaakuna muzindalo n'omu. Banaye aya ezisomeddwa zisangibwa mu kitundu, zisangibwa mu ssula ki? قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. zisangibwa mu ssula ki? Oyo muwe waalaikum salaam. Abadde tuwabwe ku salaamu. Ate babutebi kati woyo yenyini adda okuta omuzindalo yabagitugamba. Gwe oli hafizi oba toli? Akubiddeko oyo. Kakati nga sina kubaako kyengenda kujjukiza, ngenda banyumiza akagero kano kaliwo mu gyenkaaga Emisiri ku munyenye 2 muzimu ku munyenye za umma. Sheikh Mahmud Khalil al-Husari yali ku mukolo. Tulifena bwe ngamba Mahmud Khalil al-Husari, abasomi baayo abawuliriza Qur'an bamanyi kye twogerako. Twogera ku musajja yali omuzibu ennyo, ba legend bali ab'omutawaana ennyo mu kusoma Qur'an. Naye ku mukolo ogwo kwaliko emunyenye endala bamutanga Muhammad Siddiq al-Minshawi. Kati bonna be twogera baafa mu gyenkaaga, kyokka ne gye buli eno tewannabawo basinga kusoma Qur'an mu maloboozi ge tulina. Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi yafa 1969. 1969 naye buli Qur'an yonna gy'owulira ng'eddoboozi osobola oddiwulira tewannaba wamusinga. Yali musajja mu Misiri. Kati nga batandika omukolo basaba Sheikh Mahmud Khalil aggulewo Husari, bamuyita Husari. Niyo baba bagudde mu bugimu ddala nga tebeetegese. Nze bwe mpulira akakoona nga twogera ebigambo bya Allah kaba kankosa. Andikonye mu birala bino ebyaffe bya politics n'emipiira. Sheikh Husari yaggulawo omukolo, abantu ne bafa essanyu. Singa essanyu lyali litta abantu bandifudde. Nnyo oluvannyuma bali baggalawo ne bagamba Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi asome Qur'an eggalawo. Singa ennaku yali etta abantu bandibadde bafa ennaku. Yasoma bitundu ebyo mu suratu Qaf. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. Kutandika mu kitundu yasoma olupapula lumu, page sina paper, page nakka mpaka wansi weekomaawo, abantu amaziga ne gabayitamu. Naye jjukira nti omukolo gye gusembera wabayo ekijjulo bakibalekera olw'ennaku yabayitamu. Naye abatunuulizi babuuza nti kati ku bonna ani mukugu wa Qur'an? Kubanga Husari yasoma, sijjukira bulungi tebogera kitundu kye yasoma. Yasoma bulungi nnyo, Qur'an neewooma nnyo. Buli omu n'asanyuka, musajja Allah yamuwa eddoboozi. Ate ono bwe yasoma
nnaku nebakwata olw'ebitundu bye yasoma nga biraga embeera ezigenda okubaawo ku yaumul qiyama. Omuliro bagubuuza hal imtalat wataqul hal min mazid, ojjudde tewaayo nyongeza baleete, babuuza muliro. Ani agubuuza? Eyagutonda. Kale ekisookera ddala abo benjogeddeko bonna olina okukakasa nti oli muwuliriza waabwe, wawuliriza. Oteekeddwa okuba nga owuliriza Sheikh Minshawi, naye bwe njogera leero ku Sheikh Minshawi nga tolina kyoteegeramu n'ekimu, mba neewuunya okubeerawo otya mu nsi muno, era .com akugasiza ki? Nga bwenga nti Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi owulira nga bogera ku stranger legend wa Quran al-Karim, ate nga webali wano ng'abuuza oyo musajja yaani? Mahmoud Khalil al-Husari. Ekyewuunyisa bombiri basajja ba Misiri baliwo ku regimu y'emu, era Allah yabatwala dda, ate bafa bato, kubanga ebiseera ebisinga abantu ab'omugaso ennyo era nga bagasa tebatera kuwangaala. Allah tabaraka wa taala abantu ab'omugaso bajjawo mangu. Kakati gomanya woogwa katotandika okweriwa omugaso omanya ogenda mangu, teri kulwawo kubanga tojja kwonoona emigaso gife. Eyo envaayo nja kujjukiza batabani baffe ne bawala baffe abasembedde mu musomo guno olwaleero nti omwezi gwa Ramadhan gwaggalawo era gwagenda, naye byonna bye twali tukola mu Ramadhan tewali kyaggalawo n'ekimu. Bannaffe abamu batabula okusiiba ne Ramadhan. Ramadhan kirala n'okusiba kirala. Omwezi gwa Ramadhan kirala nnyo, n'okusiba nakyo kiki. Ramadhan gwe mwezi ogwagenda, okusiba kukyaliwo, tekuna gye kulaga, era tukyagenda mu maaso n'okusiiba. Naye bw'obanga gwewaggalawo okusiba ne Ramadhan toba muntu mutuufu. Ramadhan kirala n'okusiiba nakyo kiki, era okusiiba tutambula nako. Ramadhan eyimiriza okusiiba. Omwezi gwa Ramadhan we gutandika ng'okusiba kuyimirira, kubanga tuba tutandise okusiba kwa bonna basiibe, ate bwe gukoma okwabalondemu, abaddu ba Allah balondemu, okusiiba okwabwe kutandika Ramadhan eweddeko. Kati gomanya oyagala okugwa, terayagala bonna basome lwakuba zibula bubuzi, naye terayagala kutwala mwana we mu bonna bakole ki, mukayoola. Nebibeera bifo byonna ani atayagala kutula mu VIP ani? Lwakuba zibula buki? Oba otambudde mu nnyonyi buli omu ayagala first class, naye zigaana buki? Bugaanyi. Naye singa zibaawo toyinza butatula mu first class. Olite njagadde kubajjukiza nti Ramadhan ye yagenda so si kusiiba. Njagadde kubajjukiza nti Ramadhan ye yagenda so si salatu tarawih. Tarawih ekyaliwo bulungi nnyo era etambulira ddala mpaka Ramadhan. Just ekyenjawulo ekyusa linnya neva ne mujjama neddeeka mu nju. Quran al-Karim, okusaddaaka, yonna programu ezo zikyaliwo era zigendera ddala mu maaso bulungi. Kyetwetaaga kiri kimu kyokka, kiruwa almudawamatu ala al-a'mal as-salihat. Almudawamatun ala al-a'mal as-salihat, okusigala nga tugenda mu maaso n'emirimu emirongoofu. Ekyo kikubirizibwa. Omwezi gwa Ramadhan oba ogenze mu training, bwe gwako training tulage wadde training, so si byonna bisuulawo. Era alamu ebadde ekuzikusa mu Ramadhan eno sigalawo, togikwatangako. Alamu ebadde ekuzikusa okulya ddaaku ye alamu entuufu, bwe budde obutuufu omukkiriza bwalina okuzikukiramu fi Ramadhan wa fi ghayri Ramadhan, oba Ramadhan oba si Ramadhan. Abamu twazisulawo dda zi alamu zaffe, twazikyusa dda naye eyo Ramadhan esooka okikozeeko omwezi mulamba tolina kyobadde, kitegeeza okisobola. Ozikukidde mu ssaawa enzibuzibu okumala omwezi mulamba tolwadde, emirimu gyo tegikoseddwa, kitegeeza kisoboka. Osiibye omwezi mulamba ennaku 30 oba 29 tolina kyobadde, kitegeeza okusiiba nkusobola.
kati eza sunna zinnema zitya ate nga zo za bwalumu kubanga tuba tusiba sunna osibayo lumu n'olya bbiri awo n'osibayo lumu n'olya ssatu n'osibayo lumu n'olya nnya naye weba nsobodde okusiba Ramadhan ennaku 29 nengisula wali Monday ne Thursday zinnema zitya ate ng'okyali energetic okyali muvubuka muto w'amaanyi adimi siyama ma alqiyama ta'abbudan fakilahuma amalani maqbulani abatusooka abalongofu batugamba ti obulamu obukumire nnyo mu kusiiba tokkiriza nga wiiki nnamba kuyitako nga tosiibye wiiki nnamba neegwa wali nga tosiibye mu lunaku n'olwo ate oba okyali awo n'okubawo n'eyokubiri n'oyingira omwezi mubiina kuwaza n'ogamba nti oli ku nkola ya salafu salihin tekisoboka oyitabangayo tebaliyo abatusookawo abalongoofu ng'amalako wiiki nga tasiibye n'akwata n'eddako abadan gwe wekka eyakasooka okulabikayo mu basalafu abagamba nti bali ku nkola y'abatusooka abalongoofu nga tulina kisonyiisa ng'ennaku zikuyitako baba batusookawo mu bimu ku bibafuula okuba nti tetuyinza beerabira abo abasajja ba Imaam Shafii ba Imaam Malik ba Sufyan Athawri Sufyan bunu Uyayna tulowooza nti umma butabeerabira baalinga basaaga busaazi baali serious nnyo ku nsonga z'eddiini okuyimirirako ekiro okusiibako ennaku za sunna n'okuyimirirako ekiro ezo ibaada ebbiri zikusembeza mu bifo by'okumwanjo ewa Allah ebifo by'okumwanjo gwe obimanyi olaba wano ku duniya ofuna obufunye ekifo ky'okumwanjo otulinnya ku mimwa n'ofuna ekifo ky'okumwanjo wa musajja mukulu wano oyinza okutabukira abantu era teyaddayo okuzanyirako kwamuganja kukuba essimu egi bayiwe militale wano olonjawo otuze otwokunywa naye nga bya duniya olwo ate okufuna ekifo ky'okumwanjo ewa Allah nga nva ku nsonga eyo ekyewunyisa mu ibaada fena tuba twenkana eza farada amaanyi gali mu za sunna kubanga ibaada eza farada fena tusali swala meka 5 naye wano mu sunna okwongerako etwawukanira olizayongerako olisizayongerako okusiba omwezi gwa Ramadhan fena twasibya 29 zo zenkana niye okuva Ramadhan wayaggwa kawe wali enjawulo wali atanatandika na sitati wali abamala baazimala dda sitati ng'ate basiba nandala ndowooza olabye twawukanira mu farada ebiseera ebisinga tukulabye ebimu naye mu sunna kyava tugamba Imaam Malik bun Anas emunyenye ya umma okuva mu kibuga ky'e Madiina bamuzaala mu mwaka gwa 93 hijiriya naga nti as-sunna safinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa okwekwata ku sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama obanga abalinya yatu ya nabbi Nuhu alayhi salam abalinya yebawona abasulayo gwanagamba ne bajeregerera oyo musajja byayogera amazzi gagenda kuvaawa biki bawona sunna eno yoyina okutayiza jjana kugambye okuva twava mu Ramadhan twasiba ffenna 29 niye okuva baga nti nkya yidi tetufaanagana n'akatono waliwo abamalako sitati nga ye teyali amu na lumu n'aziteeka wali ate nayambalagana n'endala eyo kirasi weeri waliwo nakasibako 4 naye simanyi ba nazimalayo kubanga ndabika gatandisa okunzigwamu fitness etandisa okuggwamu ate okusiba sitati asibira manzani asinga nnaku ziri 6 naye ziziyitowa osiba mu 3 notasiba sitati abalala balooza ffe abawali mutuzisangamu obwangu teri muntu mugayaavu ku sitati nga muwalimu sinaana mulabayo akyasinza okuba omugayaavu ku sitati muwalimu nva ku nsonga eyo nga mbalaga nti ibaada zino eza farada tutera okufaanagana swala 5 ku 5 naye wano kati okuva ku makya
tusingana mu sunna zino qabliya badiya duha tahiyatul masjid we tusinganira naye ziba dhuhuri baba asiri bwe muyasadde amaanyi galina kulabika nnyo ate gy'okuma okulabikira ennyo mu sunna nga faradha zinywera omuntu ajumbira ennyo ibada eza sunna afanaganako n'omuntu yazimba amaka ngali mu kikomera ku babbi ababbi bamulumba basika kutunkana kikomera bwe bakimala balekebadde ku nnyumba niye omuntu akola ibada zokka eza faradha afanganagana yazimba ennyumba nga tekuli kikomera anti ababbi batukira kuli kwennyini ababbi batukira ku nnyumba ku luggi kwennyini naye wali basobole okusooka geeti n'esengenge n'omuntu ajumbira ibada eza sunna shaitaani agiwa omulimu gw'amaanyi eba ekyattunkana sunna ziri mujje ntya ku kabuliya ya dhuhuri nesigala ng'eri sefu shaitaani olwokutuuka ku dhuhuri yo mujje ntya ku kabuliya baadiya ya magaribi nesigala ng'eri sefu shaitaani olwogituukako tulina okujumbira ennyo ibada ezo eza sunna eyo nga nvuddeyo omulamwa gwaffe ogwaleero bakama baffe gwe batulondedde ewaka gyetugenda gyetuwangala ne bannaffe betwalonda mu bangi oba kyatulemye okutegeera eyo talina experience nti nze ndi mbufu mu myaka 3 nabutegeera taliiyo ewaka gyetusalawo okulondera bannaffe betugenda okuwangala nabo obugamu bwange obutonotono bwengenda oteekeeka bwenjagala nze omutima gwange gumanye n'ogugwo Allah tabaraka wa taala yatonda ensi eno ngirimu ebigezo tuwangalira mu bigezo throughout olunaku lwogenda okuwona ebigezo nga batumiza esanda zo naye ebbanga lyomala nga tebalinatumya sanda owangalira mu bigezo kino kiri kugezesebwa naye tewerabira nti ebigezo tebiva wooli bina kuba wooli tebiva waleeri biva wooli era nga Allah tabaraka wa taala atugezesa ne byetulina mu bintu byatugezesa ne byetulina ye munne gwalonda mbanji yakuli okumpi gwalina okuteekamu ekigezo tajja kiteeka mu mukyala omujapaani ali japaani hokiyise olituukayo ddi singa Allah kuteera ekigezo mu musajja nga mu Vietnam abeera eri muki mu Vietnam oba tokiyise ogenda mulyaza amanya ddi ogenda munyiiza ddi akiteeka kuwona akuli okumpi aliwo bona oyita ebigezo nga mu bantu bonna asinga okukuba kumpi yoyo gwalonda mu bangi kubanga obeera naye misana kiro makya kawungeezi buli wiiki buli mwezi buli mwaka hatta niwoba oli wala watambudde era you communicate nemubiyomberamu ate mu communication oyo yakuli okumpi ennyo mwase ekigezo alawo bona oyita obonoogwa amakulu olina okukimanya nti munno gwewangala naye eka kigezo eyo pepa mukyala ogwo olina eka pepa muzimu ku pepa Allah ziyakuweereza omwami wo gwolina eka pepa muzimu ku pepa Allah ziyakutera ku duniya kuno alawo oba oyita boogwa newe ziba pepa wallahi si nyangu jamani abasinga wano musomyeko pepa mu level zonna zetuyitamu nga tusoma pepa level kyerina pepa zenzibu waliwo PLE waliwo O level waliwo A level ne university oba ntegeka bulungi ani ajjukirayo ku byonna pepa kyesinga obuzibu level kyerina pepa zezikaluba gwe O level ate omulala P7 P7 yekaluba kinawe ate nze bannayinze neewunya n'okwewunya emirembe gino okusoma ffe twasomera emyaka gyaffe giri
okukola ebibuuzo twavanga kuba kapiira, twavanga kuba mubi. Ekyokubiri nga tomanya na pepa gye mugenda kukola, babayingiza buyingiza gye baba gye mukola naye mbu simanyi timetable. Obwo bwana twavanga mu kisaawe kuba kapiira nga ne pepa gy'ogenda okukola twegyemanyi, ne bayita mathematics n'omukola n'oddayo mu kapiira. Naye kati mbu baana basoma bitabo, twasomangako ku bitabo mu primary, kuzannya kwokka. Bw'ova mu kibiina kuzannya olinda kibuuzo, naye abaleero kufiira bufiizi mu bitabo. N'okasanga okatunuulira kasebo n'ogaye kati bano babonyabonya kaaki. Awulidde? Naye omuntu gw'olina eka, Allah tuga nti wajaalna ba'dakum li ba'din fitnatan watasbirun. Abamu namukuterawo nga kigezo ndawe bona ogumiikiriza. Ekyo kyolina okumanya nti ekyo kigezo kuva wani wa Allah tabaraka wa taala alaba bugumiikiriza abo. Tolowooza nti wafuna nnyo munno mulungi nnyo ajja kubeerawo, ekyo kigezo kyo. N'omuddamu kino n'omugamba kino n'akuddamu ekitakwatagana by'omugambye ng'akimanyi nkyakuddamu kigenda kujjako waya, naye tombuulira ebyo yakikuzzeemu, kati kola kyokola. Ate nga tekiriiwo, tojja kufunya bikonde, toli bokisa, ate no si jimu. Awulidde? Tojja kwekyanga era tebina kye bigasa, ng'omanya nti mu bimu ku Allah bye yatukolera abantu abo batuterawo nga biki bigezo. Ate nawe leero kigezo gyali ffenna ewaka otunoonyezaawo jjana, omukyala wo munoonyaako jjana naye akunoonyaako jjana. Gumamuko ku kigezo ekyo, gumamuko ku kigezo ekyo, kubanga Allah akiteekawo kulaba bugumiikiriza. Toyinza butaba na bugumiikiriza n'omalako naye, kaabe ssebo kaabe nnyabo. Mwenna mwetaaga obugumiikiriza, buli omu agumiikirize munne. Bwe tumala okukitegeera nti eyo munno gwe wasalawo weerondera eyo pepa, gwe kennyini gwe wasalawo n'ogamba nti eno pepa gye ngenze nayo, abaana abawala n'atukankanga nti omungana Ibula nja kubula. Abakulu ne bagamba nti abange omwana atabuse mumuleke, ye pepa yagyerondedde. Kyokka pepa bw'etandika mu wiki 3 4 mwezi gumu ngadda yala kuva wa Ibula. Ate megako wano gwa tugamba nti bwe tukugaana ogenda kutubulako nja kwetta. Abaana abawala basinga okuba bakambwe ennyo, abalenzi batera okubaamu abagonvu, naye omuwala nga yayagadde omuntu famire yonna ayinza ogiteeka ku bunkenke paka ebaga nti muleke agende ne pepa ye, ng'atandika okugituula ngeno ogituula nga laba ekaluba erimu bine, erina section B ng'ekaluba okamala gumira pepa yo. Insha Allah eriko ejjana, eriko ejjana. Ekigambo sabulu singa kivaamu ejjana eba egenda kufa amakulu. Mu bulamu buno bwe tuwangaaliramu bw'ojjamu ekigambo sabulu ejjana eba tekyalina maki makulu, kubanga ejjana beeringi nnene nnyo mu kufuna sabulu, beeringi nnene nnyo mu kufuna ejjana, ogumiikiriza. Yenno wa otagenda kukola bugumiikiriza. Life yonna yeetagisa bugumiikiriza. Okuva buvi mu paaka empya kanjogere kufa aba taxi, n'osala ogende mu paaka enkadde, awo okka nga tulina bugumiikiriza otuuka olwanye. Anti bakutomera ebibegabega, bano bakuvuma, bano bakwogerera bubi, otuuka wavumyevumye dda abantu, otuuka olwanye. Sabru. Era kyolwa Nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti as-sabru diya, as-sabru diya. Obugumiikiriza kimyanso, yakiyita kimyanso. Obugumiikiriza kitangaala. Naye bannange kamba buli Qur'an al-Karim erimu meseji. Enjuba erina ekiki ekitangaala, si bwe guli? Ate omwezi nagwo gwina ekiki n'esibya bimu, kubanga ekitangaala ky'omwezi kyo kiri a bit cool, ate ekyenjuba kati bwe yali ayogera ku bugumiikiriza yakozesa ekigambo diya, kubanga enjuba yalina diya. Obugumiikiriza kitangaala kya njuba, amakulu ewagenda okuba obugumiikiriza oba wayokya.
embeera ekola ki eyokya kyakozesa nti wasaburu nur obugumiikiriza kitangaala kubanga nuru kyekitangaala ky'omwezi kyo kiba kinyogovumu kiba kool tekiba weather eba yeeyo naye enjuba ngeyase aga nti wasaburu diya n'obugumiikiriza kitangaala kya njuba amakulu areas zonna oba situations zonna ezeetaagisa obugumiikiriza ziba zookya obufumbo bwokya jamani bwetaagisa obugumiikiriza bwetaagisa obuki obugumiikiriza nga totunulidde buyivu bwabafumbo babulimu nga totunulidde sente ze balina wandibadde oza obufumbo sente abazina balinayo ku mirembe wandibadde oza buyigirize madiguli mangi ate abo byabalemera ddala wandibadde olowooza tibwetukwata Qur'ani eno n'ofuna hafizu ne hafiza n'obafunira ennyumba n'obateeka omwo bayinza otambuza Allahu akbar walilahi alhamdu ate abo bo nga lumu eŋŋumi etandika olidde naye nga aya z'obufumbo bazikwata mu mutwe bazimanyi aya za sabbulu zonna tolina na gyomubuuza nga tagimanyi kati neweebuuza nti abanga obufumbo kyekiki ebyessente biganye obuyigirize bw'edduniya biganye obuyigirize obw'eddiini biganye olidde kubanga byosuubira nti ebyebbeeyi ina diguli alina sente alina ki kibayita obufumbo kwe kumanya mistakes za munno nezifuuka particular mu bwo nziramu kibayita obufumbo kwe kumanya nti munnange ono kino munafu nekino nekino tajja bikyusa kambiveeko ndabe birabe bismillah kambeera mukyala wange nomanya nti ono baze wange kino tayinza kikyusa eno ensobi neeno bwati waali kandabe birabe ngume tutambule nebifuuka kitundu ku bulamu bwo nebitakukosa notatulawo okukwata kutama lahi natomera jama simanyi kyakola kikulu mpapa nnyo nanke nnyini topapa bupabi ekisooka mu bigambo byoga nti watomera kive mu kijje mu bwongo bwo kubanga oyo siga nti wamutomera aba kubanga tiyaliwo nga Allah tiyamukutegekera otisobola mutwala kisoboka n'omutwala nga Allah tiyamutegekera nti ne Allah nabeera surprised nti abange Abdul Karimu akola kino ehafisa bakoze ddi obufumbo nga mu bitabo yoyita kirabawo yoyo gwe yakuwandiikira gumiikiriza naye kulowooza nti buyigirize bwamaanyi madiguli sente byonna babigezezzaako tebasanzeeyo mirembe ensonga esooka ezimu ku nsonga ezimalawo obukubagana ewaka kwe kumanya ensobi za munno n'ozifuula paati kulamu bwo tuli ffenna naye bwe battiimu ya mupiira nga musamba muba mumanyimu nti gundi atera okukola ensobi bwezi timeefu tujja zikavalinga bwomwa asiba gumwambuka naye tujja kumuyambako awo era kiraba yeba bamuwa balita mangu sapooti kubanga bamumanyi tuli ffenna tugezaako okusiga ebifaananyi by'omupiira kubanga eno era yabya mipiira nnyo nnyo n'obuto bwe buti zitumya katabanika enkogera eby'emipiira n'embuzi gyekaabijja bwe kati ngakunkumu k'omupiira omungi oyo gundi azanyira gundi oyo gundi azanyira etakira bwete oyo bayogerako bali bunaayira ye era tukyanawo ngenda kirivasinga bantu bamupiira kati ensonga esooka mistakes zifuule paati ku bulamu bwo omuganda kyavaga nti ekijja omanyi kinyaga bitono amakulu agenda okukola mistake ngawadde ogisuubira olede tejja kumenya naye oluwoga nti hayi kijja kiti akikola ati ekyo oleka mpisa mu maaso kakati olwo tugenze ensonga ey'okubiri ekyatulemye okutegeera ewaka awo okwetereza ffenna buli omu ewa Allah era tirojikubira diagram ffenna buli omu okubanga tunaakufa kufa lidawo gwe wafuna ag'olina eka gwe wasima mu bangi sooka okakase nfaayo okutereeza amateeka ga Allah tabaraka wataala
ne Farida akimanye tikyewuno gwe nafuna nga sina mwefaako bino byenkola Allah abisiima kyekisokerwako sooka weetunuulire gwe kennyini newa Allaho buli konna kookola nkanyiza Allah tabaraka wa taala ewakati wagenda kubawo mirembe ewakati wagenda kubawo sanyu tugenda kwenda mu conflicts buli kaseera sooka okakase bino byenkola wadde otambudde ffe tuli basajja otambula nosula mu ziwooteeri ez'ebbeeyi nga buli kimu ekiri bwe nga buli kimu ekiri otegera kyentegeeza bakusembereza buli kimu mukyali baana bato temunnatambula kinene naye waliwo wooteeri kootuuka nga ku munyolo kuliko akagambo service saidi naye waliwo bize nga bategeeza nti bw'oyingira lumu yo n'osibawo tutereko saidi emu service oba bize bali banneekolera gyange bwajja nalako ekigambo bize abaza waliwo kasoma yamusooseeyo eyo kasoma bamututte kati gwe batomanyi oyingira buyizi ng'oggalawo bakukonkona paka we bukya anti buli ayita walawako ekigambo service amakulu osaba bakuleetere service nga bakonkona olina kukakyusa nosaako bize mu bisi ebyabaseegu ebityo byabikola boleka kubanga bo bamala okusitinga bakasoma ne muyingira mu hoteeri nga bategula eri ekinaala bategula ekiki wano kitegula bakijjaku wali revenue authority wali nga bavaayo kubanga abaya mulebe ku kamera nti wayingiddeko mu ruumu bweti nakulabye wano mu kolido byembagamba tebanyumiza binyumize mpaka nabuuza nti abantu lwaki mukonkona buli kaseera olanga nti kana akafante kano kaleese obuzibu kano bwe batwala kukonkona kakyuse tirajja kuddayo kukonkona nogo naye manya gy'olazeeyo ekyayina simanyi gwanju Allah tabaraka taala omuntu gw'okkirizibwa okukwatako wamulese Uganda yekka ali ogwo oba babiri bawoowa abasigadde bonna kabanyirire badde ne mukati wal haram wotandulira boti omukono eka Allah ajjayo essanyu wadde muno tategedde abafumbo abamu tebakimanyi nti okukiitingira mu bufumbo n'okweka n'odiliitinga n'obuuza obujulizi si kyekikulu kubanga wadde byonna obikoze ye Allah ng'ajjawo okukwatagana kubanga Allah tayagala bulyazamanya oba olyazamanyiza muno ngaga nti emirembe gyange mugimpeeno osinkana bafumbo oga nti Imaam sente tuzirina mukyalo namugulira ine moroka 2 buli kimu naye tetulina ssanyu tetulina ssanyu buli kaseera bwe mutulako bwe nti mpulira obusungu nange simanyi gye buva olite naye ogenda okubuuza oga ofuna omu n'omuza ebbali naga mpulira kituufu ogwanga omukyala ga nti ninayo omuvuka ku mulimu eyo naye omuvuka gwange ku mulimu gwenjagala nomugaa nti kati emirembe gifiira wano emirembe gifiira wano Allah tayinza balekera mirembe gyemu gyeyagaliremu nga ku babiri kuliko akiitinga agibajjako then mudamu ne muwangala life erimu obutakwatagana nosanga bafumbo ng'okufuna emirembe woteeri gibasula abo basula ewaka balwana ennyumba ne bagirekera maidi n'abaana bino bye tubagamba byonna tulina experience ku byo kubanga tutuddeko mu misango gy'abafumbo gye tutamanyi muwendo ne bakutegeeza nti ffe nga tutwagala kwekuba ngumi tusula ku hoteeri naye nga amaka ge balekawo bw'ogatunuulira olwozajjana ya ku nsi buli kimu mwekiri maka ga bbeeyi ogayitako obuyisi wabweru weebuuza bano jjana Allah agibawera ku doniya naye ng'oli bweru ogalengerera mu distance sport kati ate olutuuka munda n'olyoka otegeera gaga nti tetufuuniramu mirembe bwe tugasulamu tuyomba naye bwe nkwata munnange oyo ntukwate mu kafe nogenda tusula mu hoteeri eyo tewali babuzibu neweebuuza kiki ekiri wano kati ebyo byonna ng'obitadde ku mabbali ate abakyani bajja babitabula najja alowooza nti ono munne okumwagala ennyo alina mutwala ku nsaasi n'abiyingizamu ensaasi ate oyo ye yakulembera obutakombera ddala ku mirembe
abaana baffe abawala bano mulina okwegendereza. Abakyala abamu si bonna, abakyala abamu abaludde mu fiiri baga nti teri afumbira awo, nabo bonna boolaba abo balina jjajja amaanyi, kati gwedde awo. Teri mukazi atudde mu bufumbo ng'ali yekka aba kulimba. Teri mukyala atudde mu bufumbo ng'ali yekka alina Allah. Aba kutula ku Allah mu darusu kukuyigiriza, ekyo tewali buzibu. Naye ati amaliriza mutwala mu ebyo Allah tabaaraka wa taala by'atayagala. Naye gwe teweebuuza nti omukyalo omwami ono okujja okumpa wasa mugendera ku nsaasi. Yayita ku abo bonna najja ewaani nga tugenze ku nsaasi. Kati ate ekintu alabyo kiki? Waliwo ebintu byonna okuteekamu koko ag'obuzaali. Tuli ffenna ng'abantu abamu lwaki osanga alina ssente empya n'enkadde tayamba baganda be, nga baganda be tebayamba bali awo bavuga emmotoka milioni 8 10 naye nga munne ate asika kabalagala. Nogenda nkwata milioni 10 eziw'omutwe ono agenda afune ka bizinesi akategerekeka ti aboozi baba bagala kunjavuwaza zenyini z'omwaza atula ku nsaasi. Tuli ffenna z'omwaza atula ku ki? Ku nsaasi. Nombuuza nti okufuna zino oyo yamala genda ku nsaasi gwe ofune zino wangi? Muto yamala genda ku nsaasi gwe ofune sente? Engombe eryemu atasobola kukuwa, tasobola kukuggyako, atasobola kukubaako kyakuwa, tasobola kubaako kyakola ki? Allah tabaaraka wa taala alina obusobozi obukuwa era alina obusobozi obukola ki? Gwe mmwe oba atwala ku nsaasi atwale kwatega nti milioni 10 genda obeemu ka bizinesi kokola. Bantu banjagaliza bayagala ngwe be bakusitula. Be bakusitula kale baleke bakusuule. Eyakusitula omumanyi. Era waba agambye nti toligwa terayinza kukola ki? Kusuula. Omwami azze akufunye nga tumaze genda mu nsaasi. Azze wamwe bamusabye butitimbe bwa ssente n'ente na biki byonna bireese nga tumaze genda mu nsaasi. Kale ate mutuuse waka ate ogenda mu ki? Okimanyi oki? Luli tikamala genda mu nsaasi. Okumunyweza eyamukuleetera era gy'oba olaga ajja mumunyweza. Eyamukuleetera gy'oba okola ki? Ate no ye taliiko na bukwakulizo. Naye ensaasi z'ogendamu za bukwakulizo. Era kyekimu ne bannagagga. Abagagga bakimanyi nti Allah tabaaraka wa taala asobola wa ssente naye tasobola zikuuma. Era bamala ozifuna bonna, si bonna abamu, bamala ozifuna ne zitebenkera ng'anoonya ate ow'ensaasa n'azikuuma. Era mugimu ku mirimu egireeta ssente mu bwangu n'ogaggawala mu bwangu kukola ku bannagagga mu by'ensaasi. Anti milioni 5-7 zibasasula. Owe kasitoma ogwo tiwanti kati obugagga ntiira ddala obwavu saagala kudda mu bwavu olinawo ebina. Kati wamala omutuma ebina ng'ate agala kumwejjako ofunayo n'akantu kasale kakana ng'ali mukomera yasaddaako omwana. Abamu ate owuwo yennyini gw'osinga okwagala. Naye Allah bwe yatuukira okuzimpa era nga sigenze mu nsaasi tasobola kuzikuuma. Allah bwe yatuukira okukuwa omwami nga tugenzeko ku nsaasi n'akwagala n'ajja n'akukima era n'ebyokwerusa weebiri. Yalekawo abamyufu baaliwo n'atwala kaddugala ono ate atuuka eri atandika okugula jiiki. Olina okukimanya nti omwami wo mbwayagala kutangalatangalamu n'abatangalatangalamu yali yabalaba ne luli baaliwo bulungi nnyo era teri abamugaana. N'abayitako n'aganze ka bulaka kano kekandabikidde obulungi kangene kano. So sinti yagwa bugwe mu bintu. Ate yamugoba kubatangaala. Totegananga mwanange. Gwe kwata bukwasi petrol jeri nga weesaaba ng'ojjula mmere nga tulya. Tebakulimba nga nti ate kutangala kuliridda. Ate okutangala siwe bufumbo. Okutangala we bufumbo. Tukola ensobi ez'ekya n'ekito nga tumugamba nti amagezi amazaale makulu nnyo nga amagezi amazaale gokka nga tumuli na gassomero oyitawo. Yankima ndi mu kikazi muddugavu zigizigi.
ne bali yali abalaba kansigale mu langi yange kansigale muki okusinga ate okugenda okumenya amateeka ga Allah neereetera ebizibu. Ekimu ku bakyala abatamaye mukyala akwata mu bizigo anti olususu lukyuka buli lukedde mwiki eno wa langi ndala mwiki eri wa langi ndala buli kaseera olususu lukola ki kati mugeze mugende mu hijja jukira hijja mutuuka nga teri kukwata ku kizigo teri feuda teri makeup muli mikolo muli eyo malungu gye musula ate omusana gubookya muli mu ddungu n'olyoka nkulabira embaga muhijja buli yenna yali afumyefumbye ku face muhijja akisangamu obuzibu bw'amaanyi mumala ennaku eziwerera ddala kumpi 6 musula mu ddungu muli mikolo eddungu lye musula mulyokya ate amateeka tegakukkiriza kukwata ka makeup konna paka nga emikolo gya hijja gikoze eki giwedde thumma liyaqudhu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbaiti latiq. Aga nti emikolo gya hijja bwe giggwa munaabe ekkono obukyafu bumaze nga temunaaba teri kizigo teri ki ng'emikolo giwedde. Thumma liyaqudhu tafathahum. Attafath ye muntu okubanga abadde addugala nnyo asula bwatu teri kunaaba teri ki. Kati emikolo bwe giggwa Allah aga nti thumma liyaqudhu tafathahum banaabe. Naye mukyali yali akutte mu bizigo otegerera nti wallahi omwami ono ali kuyoleka musajja wattu sigala ku langi yo terina buzibu yoyote eyo toteekamu kantu konna. Kakati mu bimu ku bireeta conflict bye tuyinza okukozesa okugyawo obukuubagano ewaka mulimu okunywerera ku Allah tabaraka wa taala ku mateeka ge so si omukyala tafumbira awo omukyala n'omwami byetaga ebimu ku bufumbo ebimu omukyala byetaga mu bufumbo n'omwami weetagisaayo okuba ng'olina immediate supervisor weetagisaayo okuba ng'olina immediate supervisor toripotinga nsonga zonna butereevuka kubanga ezimu bawemula abakadde ebimu gya bibagamba nga binene kati weetagisaayo omuntu atali wa famire yo nga omutuukako mangu niye obukwakkulizo walina okuba nabwo ateekeddwa okuba nga ali mu myaka egikuzaala ng'emyaka gye gikuzaala kubanga boddira bano ate mu bwenkana nabo ajaga mukube tutonda muisaamu mpi tokkiza mukazi kujogajoga muisaamu empi 2-3 ajja tereera kati waliwo gwe nalaba yali atuleetera emisango bwe yeebuuza ku mikwano gye ali muwala bwe yeebuuza ku mikwano gye bamugamba yambala jiini 3 ekiro empale za jiini meka eryoko linnyo obuliri ge magezi ge baamuwa kani yagenda agula jiini 3 ng'azeekapika ziri ez'omutawaana okujambulamu weetagayo banna balala 3 ziyagula kumbe nazo zireeta te bizibu birala ekyandibadde wabaawo embeera endala netereeza basobwaganye naye yonna agigiddewo ddala wandibadde weetaagisaayo immediate supervisor yosoka okuteeka ensonga nalyokaga nti kati eyeeganye gitwalire maama eyeeganye yegenda wa taata so sigwe kuleeta byonna bya bedroom n'obikasuka awo ojja leeta ebinene ate n'abaana abalenzi manya waliwo abaana abalenzi abatabuuka naawe kubakubuuka essimu weegendereze ojja kubawaga ojja kumokkola famire kati immediate supervisor ono abatava mu famire ya mwami abatava mu famire ya mukyala kubanga ate baba balina sayidi ku sayidi y'omukyala muwala waffe tagambwako nedda ono mwami mukyamu nnyo kati ku sayidi y'omwami ffe mutabani waffe ebitabimanyi nabimanya kati baba beekubiira tufunayo ali awo nga wawakati ye talina sayidi. Kale nno n'ebigambo ebyo njagadde okugulawo session ey'ebibuuzo ngamba bibuuzo so question is abantu abasinga tebaawula question na situation kubanga tewaliyo question nga agikubuuza amala kunarratinga story munanyumya byonna ng'ayagala kutereeza bufumbo bwaka bubuuzo butonotono bugamba 2 3 4 inshallah taala. Tujja kufuna ebibuuzo tujja kubalansinga. We'll get 2 questions from this side and then this side wait inshallah.
Dr. Hawa twalina kategano nibamala bakubulira bajja okukuuma wetankulira bivumu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. salamu nakatu mbuuza ekintu kino ekiwulidde nnyo ne mu bantu abakulu abaludde mu bufumbo ne mu myaka gyange kiwuliddemu kirabulwa kitya mu busiraamu bagamba obufumbo butambulira ku bulimba naddala ku saidi y'abaami. obusiraamu bwakkiriza omwami okulimba omukyala naye munange ekisinga okwewuunyisa ate ffe obulimba bwe tubagamba si bwe bwo. obulimba obusiraamu bwe bukkiriza omwami alimbe omukyala nti bonna gwe basinga naye nga yabasinga oyo ntambudde ensi eno yonna sinalaba yakola ki akwenkana ng'aliriddawa twifenna obulimba obwo obulinyisa omukyala omukwano wallahi nze omukyala gweka gwe nina wano mu Uganda sinayo omukyala mulala yenna naye nga n'oyo yekka kweri wala bonna sibaagala oyo goyagala nzire bwentambula naye ndi emmere eyo nate emmere tebuuma enyo gyofumbye eyo yekola ki bwe bulimba bwe bagamba so si kulimba birimbo binene oli sayidi ki nti ndi gindi naye nga ate ali gindi twifenna obulimba bwe bakkiriza bwe bagamba okulimba bwa mukwano naye nga ne mukazi wate gwe bagamba nti gwe basinga bwe yeekwata endabiramu yennyini akakasa talina n'omu gwasinga naye nekimu amaanyi awo ssebo n'agejja nnyabo n'alowooza nti bwakitalo obwo bulimba bukkirizibwa era waliwo kisa etulaga nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafuna akalabo ke nga bwali buwerako n'agenda ng'abuwa buli mukyala naye nga buli mukyala mugamba nti kana akalabo gwekka mu bakyala bange wenkawadde awulidde nti nfulidde n'akatwalira n'omulala kati bali mu lujjudde n'abagamba nti ngenda banjulira omukyala wange gwensinga okwagala era tajja kuyimuka naye yakimanyi yekka gwe nawadde akalabo akagambo kawulidde ako kati buli omu n'agazibwawo kubanga buli omu yali akoze eki yafunye naye mukyama ndowooza olaba obulimba gye buli mu bya mukwano n'omulimbalimba obugambo bw'omukwano n'omuzaamu amaanyi awo n'afumawo emyaka 2 abatandise okunafuwa n'omulimba yakalala awo n'atwalayo omwaka abatandise okunafuwa n'omulimba yakalala ninasika kakananga naye alaba takyana gyalaga ate abaana bali 8 naye ebirimbo bino nja kuwa hijja ate notagimuwa awulidde nja kuwa umura notagimuwa ngina kuzimbira amaka ate sente nga wezi notagamuwa ebyo binene era tebikkirizibwa obulimba bwakkirizibwa bwebwo kumanyanga gyozanyamu kaadisi zaawo mpola mpola kubanga era abaami bakimanyi nti abaami balina abakyala basuka ku omu kirabu zonna ezizannya omupiira mu kisaawa awo ogusaasanya tebiba byebimu abazanyi ba Arsenal engeri bagabamu omupiira ate aba Chelsea bagugaba kati bali bamanija baba bakimanyi bo naye yagamba nti no kirabu yesinga okusaasanya omupiira naye ng'akimanyi nti si yesinga oba bitegerekese nsagala kumpemuza mundeke nange naam bwe nfuna omusajja waye nga si musiraamu nga condition gyataddewo omwana omuwala waffe amala kubaako naye alyoka asiramuke ekisooka oyo si musajjawo ekyo kigezo okuva wa Allah buli wofuna omwami nga si musiraamu oba mukyala nga si musiraamu esooka kaba kabonero kabi nga lwaki shaitani ekuyitamu etuke ku level eyo otuke n'ofuna pepa etali ya level yo katugende twaze kukola bibuuzo batulise wano bagenda oteeka wano nti draw a diagram showing a man pointing to a tree ku level gy'oliko
draw a diagram showing a man pointing to a tree. Ye paper jibakuwadde. Si ye class yo jamani. Kiba kitegeeza gwe kennyini n'okuddamu okwetereeza. Bane ebintu bikwewuunyisa. Twali ebwala gwe olumu munnaffe omu na Uganda n'afuna ekigezo nga yasisinkana omwami n'amuterawo obuwumbi n'ekikutya kya ssente bagende mu bikola by'obufumbo bw'ekikula ekimu. Tuli ffenna kati n'amugamba nti kati ogenda weerowooze namwane ku ssente bw'ona okkiriza onkubira ennamba yange yiino onkubira enze ezino eziri mu kutiya zonna nzireete. Kati yono kye yakola ng'adduka ku poliisi akuba essimu bakwata olimbu. Ekyewuunyisa bamugamba sooka ogende wa sheekhe wakusomesa ilimu. Bw'omugamba nakkiriza tukwata oli tujja mumukwata. Tiyalwawo ng'alaba ng'ebyangu. Sheekhe yamuyombesa oluyombesa. Namugamba gwe kennyini oliko obuzibu bw'amaanyi sheitaani etuuka okuwangula tukekuleva eyo. Gwozaaki omwami oyo yazze buwo. Olina okusala layiri, olina okusala tahajjudi, olina okusiiba, olina okusoma Qur'an, oli bubi nnyo. Sheitaani etuuka otya okujja n'ekulumba n'ekutuusa ku lisi nti ebyo biveeko. Gw'oliko obuzibu oli muveeko. Kati naye nziramu omwana affe omuwala atuse ku leva eyo omwana omulenzi. Mbuzi nafunye omwami si musiraamu. Eyo pepa si eyiyo n'akatono. Pepa eyiyo ebibyo byaggwa ddamu. Ateekeddwa okuba musiraamu, musaaze, mujjumbize. Okusamba omupiira nga tonakwatagana n'abazannyi balimu. Oli najaluza mutosobola kusamba mupiira. Kumbe ogusobola. Naye lwakuba gwe gusoose tonakukwatagana na ttiimu n'abazannyi bali mu ttiimu. Bano ebigo byonna bisabike ate abitegeera kitegeeza talina kuba naffe wano. Baleeta omuzanyi agamba trials yazigudde ne bamugoba kumbe talinakwatagana bano. So singa mumwamu n'asooka asambe mwezi gumu kitundu ebiri bajja kwatagana. Oliti kizibu nnyo omuzannyi omupya gwe bayise mu ttiimu okwataganirawo mangu ne bano bazannyi basanze mu club. Basooka kutwala kadde. Kati era byogamba byonna mbu simanyi asooka afune trials era inazigwa bugwi. Era n'ebyo bikolebwa abasajja abaseegu. Naye gwe ssebo okuzanyira ku baana b'abanno bw'otyo n'otryingisa kono mbwagigudde n'ofuna n'atry oli obwenzi bwennyini mpaka ddi zanyina ku b'abanno n'abo bagenda kibakola. Maze ofuuka musajja mukulu obuzadde buli awo nga 5-6 nga bukuba trials zokka ate nga buzigwa. Kumbe guwa buzaalira ebizibu. Wazanyiranga ku b'abanno nawe kubazanyire ku babo babakulekera. Kabazanyireko babakulekera. Tozanyiranga ku mwana wa omuwala omwana wa bendi omuwala tomuzanyiranga ko ntaddemu ssente bamukuumidde omutuusa awo omwegombedde ggwe ate olyoka omuzze mu bibyombo trials. Ezo ngombo z'abaseegu. Ezo ngombo za kikaba. Obufumbo bwe tuyingiramu bulinga engeri gye twajja mu nsi muno. Tetwamala kufuna trials. Sooka ogenda owangalireko mu nsi olonde gy'oyagala okubeera mu nze. Nali sironda Uganda. Sandi gironze kubina ebinnya. Naye twagenda okugira tuti nga batuzalidde Uganda era yeewaffe mu binnya era tuli basanyufu. Emmotoka buli luvannyuma myezi 6 n'ogula shakabuzobas. Wadde tugenze ku muzaaba ne zituwoomera eno yeeka. Kati n'obufumbo bwe buli. Funa munno nga mukkanyiza nga mwetunuliramu nga mulaba nga tuwoowa ebinaddako katugumiikirize ebinnya byaffe n'enfuufu n'ovugira mu katale. Gobadde okimanyi bw'ogenda mu nsi z'abali n'obakakasa nti Uganda obadde ovuga emmotoka mu Kampala tokola interview kubanga osobola ovugira mu katale n'otalinnya banno ate olwo mu nguudo. Zino nnyaanya buno butungulu buno wa boda buno wa kagaali n'otalinnyako n'eki omwaka ne gugwa wali kalali mu nguudo. Kitegeeza mu nguudo javuga teba kuba interview oba wayise dda bagira bugizi permit nga bagikyusa makuba yeeri. Tuli ffenna naye weetuli era tuli basanyufu. Naam. Assalamu alaikum. Ekibuuzo kigamba nti kiramula kitya bwe mbeera nga andabirira musamize kati okozesa emaali ye nze sifuna buzibu eri Mungu. Twandisoose ebibuuzo biri ku
kijja kujja maaso inshallah tusooke tufune biri ku mulamwa tuleme kuvaako sayidi eno bannaye tetulinayo ebibuuzo waliwo wano omukono leeta omuzindaalo wano wali omukono funa ebibuuzo bibiri wano tuddeyo eri mu bakyala inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam. Imaam kitegeeza ki beera ewaka nti omuntu olina obeera ewaka mu bufumbo ng'oteeka amazzi mu kamwa? Kitegeeza ki ogamba nti omufumbo ateeka amazzi mu kamwa? Bakikozesa nnyo Abaganda, hatta ne mu ddiini yaffe mu sharia bakozesa nnyo amazzi. Kitegeeza kusirika. Naddala omwami bannaffe bali Allah yabatonda nga balina ebigambo bingiko okutusinga. Kati gwe oteekeddwa okuba nga obana bitono, kubanga nawe bw'oba n'ebingi ezenkanankana tezaaka, bategeeza nku gewa gonna nga ganene kubaako obutini buli obutandika omuliro. Kati amazzi ogateeka mu kamwa bategeeza bugumiikiriza, ekigambo ajja kyogera kikumenye, sirika yawulidde, gumiikiriza toyongerako. Era ne bakitusomesa nga balaga nti omwami ateekeddwa okuba ng'alina amazzi agannyogoga mu fridge nga gabeeramu tegavaamu, buli gukoleera ng'ayiwako olede mazzi ate ekyokuli gannyogoga, kubanga bano bo bagukoleeza mangu abakyala. Mu kissa ya Safiya bint Huyayy radiyallahu anha, mukyala wa Nabbi, omu ku bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, mutanga Safiya bint Huyayy. Yali mukyala mu Yudaaya, yeti yali Muwarabu, yali mu Yudaaya, ye mukyala yeke yali mu Yudaaya mu bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yali mu mbejja, tuli fenna taata we yali kabaka, bamitanga Huyayy ibn Ahtab. Yali taata we yali kabaka Huyayy. Kakati Safiya bamufunira taata we yafiira mu baafa mu ntalo, baafa baabi naki. Nabbi najja akimanya nti mu bawambi mulimu omuwala mu mbejja, naye bwana fumbirwa bano abaami aba bulijjo ajja nga omanyi omukyala bayagala nnyo class. Nabbi n'amuwa ekitiibwa n'asalawo muwoowe ave mu first family adde mu first family, ave mu royal family adde muki mu royal family. Ntegereka asigale ng'awulira nti mukyala muki muzito. Bamitanga Safiya bint Huyayy, mu bakyala ba Nabbi yali abakulembera mu beautiful, yali mukyala nga mubalagavu nnyo, ina beauty nga yamaanyi, nga ne bakyala banne beeraliikirira olwa beauty gye yalina nga balaba tebayinza sigaza musajja. Bamitanga Safiya bint Huyayy. Bwe yali agenda okukola hijja sallallahu alaihi wasallam, emu gye yakola yatwala bakyala be bonna 9, kubanga mu kaseera ako yalina 9. Naye jjukira nti family ya Nabbi ye first family erabirirwa, bonna baprovidingira ensolo zibagenda otambulirako, ebyokulya na buli omu amulabirira. Safiya bint Huyayy yafuna omukisa tegwali mulungi, ensolo gye bamuwa yali nkadde. Baba mu ddungu bakatambula kilometers nga 2 babuzayo 4, ensolo ya Safiya ne collapsinga nefa. Yakola kusinga baduuka, kitegeeza kikufuna biwundu kukukasuka eri nga bwogamba nti mbadde ku piki ne kukako omupiira mutula butuuza awo. Kati Nabbi nadde emabega sallallahu alaihi wasallam n'ayoolawo omukyala we, afunye ebiwundu akaaba. Kati abantu bonna ne bakuŋŋaana, naye Allah atonda ekitonde kye bayita omukyala. Bo abakyala baga nti Safiya atusalidde amagezi, atusalidde amaki, kati kyo yonna agitutte. Lengera limu kwemula na musajja ffe tuli wano tutunula butunuzi. Kumbe yali afunye accident era kataafe. Wano waliwo okulaga nti omusajja alina okuba omusajja maka. Abantu bonna baali basiriikiridde okuva ku basiniyazi Abubakar, Umar, bani bonna bajjeno radiyallahu anhum jamia. Nabbi n'afunira statement ega nti
ya Zainab airi jamalan li Safiya yalina omukyala bamutanga Zainab Safiya kali kakyala katono kubanga era mu bintu ebiraga nti omuntu alabika bulungi mbamu obutono kubanga iwe kigejjuuka ennyo bwe kitakire ne kirabika bulungi niwebeera nyumba niwebeera ki nyumba oguzimba nga nyato oguki Zainabu sembeza wano engamiyayo mugenda tulako bameka kuba ne Zainabu kali katonotono Zainabu n'agenda ateekawo statement eyanyiiza omukulu sallallahu alaihi wasallam n'agenda yoka amazzi aga firiji kubanga si lwali lukolera yamugamba nti orakibu yahudi yataki nze nteke kuno muyudayo sebo mukulu ngazi kusanze nze nkwata akayuda yako mbukateke kuyange nasika ensolo n'avaawo ye mulaga nti sisobola olwedde katubyeko naddasho ekigambo ekyo kyali kizitowa nnyo kigambo omukulu mu lujjudde kyali kinene nnyo teri yanyega basiniazi bonna wewonya bwogerere waliwo sinya Abubakar waliwo Umaru waliwo Sulaiman waliwo Ali mbamanyi obuzito bwa umma teri yavaamu kigambo neti first family agomaka tegayingirwamu muleke omukulu agemalire tulifenna nasirika tiyaddamu sallallahu alaihi wasallam nasirikira natula kutaka Aisha nasika ensolo nagisembeza yamugamba nti Safiya te tula tugende ne Aisha yali mutono amakulu abatono basobola tula babiri ku nsolo abanene tebasobola kutula kati bamuzeka mu kyawo abakyala bagambi okubyewo dda anti tebagala bagamba facts sento zijaweka kakati mu byonna kyenjagaddemu wano omukulu yanyiiga sallallahu alaihi wasallam ate ekyo ng'okitadde ku mabbali weewuunya okumanya abakyala si bangu eyayogera ekigambo ekyo gwe yakigamba akimanyi nabbi wa Allah tooza nti takimanyi gwakigamba akimanyi nti nabbi wani yakimuweereza negye buli eno era osanga tombulira kamalayako kyokka akimanyi mukyala muwoowe tombulira tonyumiza kamalayako wanonze omukyala gwoyita malaya muwoowe tulifena naye nabbi sallallahu alaihi wasallama yayiwako amazzi ku busungu ne butayitamu kyekikubirizibwa kufa ku baami naye yamunyigira okumala emyezi 4 nga talinnyayo okumala emyezi emeka naye nga making sure era ng'abuuza abakozi Zainabu afunye ekyokulya Zainabu amulamu yeetaga ddwaliro ng'abeera abuuza ebyokulya bimubitutteyo ku nnyumba ye naye yamala emyezi 4 nga talinnya mu maka ga Zainabu bwe jaggwako yali ya punishment gyamuwa sallallahu alaihi wasallam n'alyoka ajja naye ng'atuma bannange omukulu namunyiiza naye neetonda bannange mungambire omukulu bannange ng'era obubaka butuuka aga nti mumugambe obubaka mbufunye mumugambe message ngifunye nja kujja bali bagenda mu safaari kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam tugenda yagenda n'abakyala be bonna bameka 9 naye weewunye era ebisanja ne mu safaari yabigabanga kubanga bagumbanga akafu bagenda osula nga babakubira tent era wagundi ne basimbula enkya ne bagenda bakuba tent kino ekiro kya gundi ne basimbula ne okutuuka naye yeti yamuwa kisanja kye mu safaari yonna tiyalinyako mu tent ya mukyalo oyo Zainab Wetanga Zainab binti Jahshi eyo munyenye ye Makka kyala azaliwa Makka oyo Zainab binti Jahshi radhiyallahu anha ya gamba nabbi sallallahu alaihi wasallam anti nze sinza kuteeka kayuda yako ku nsolo yange gwomanyi n'akayuda yako oba musigala mu ddungu mwe mumanyi ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tayinza kuteeka mukyala ku yiye ye eriko administration number office onokiri bano babuuza bino ab'ebibuuzo bya hijja umura biki nga tayinza muteeka ku yiye ye eri bize n'ebibuuzo naye kyenjagadde mu kissa eyo
nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalawo oluyombo aliweka amazzi agakola ki aganyogoga era niwe yamusonyiwa nga wese emyezi ena bwe yadda tiyabinyegako yamugamba nti punishment eyo yabadde abiri byewayogera naye kati chapter closed kati moving on era ensobi ezibaawo ate ffe omwali bimusonyiwa buli agerewe kati ate juzi sagala kummanyira juzi wano wagira nakani nakakusonyiwa juzi wano ate oddamu bwe tuclosinga chapter eba closed togikomyawo era muzimu ku nsobi ennene mu bafumbo kwe kuzza ebyekadde ng'ate olaga nti wabisonyiwa kasoga nti ekyo nkikusonyiye tokizza kubanga bw'okizza byetuuma ne bifuuka bingi ne bikujjako waya kati kigeza njoga bujozi kubanga luli akola kino ne luli n'akola kino ne luli naye nga tannakujoga bujozi oluusi atanwa oluusi nawe kennyini nawe omuleetera okutanwa wa barakallahu fiikum wajazakumullahu khair tubadde tukyalina ekibuuzo kimu sayidi eno tubuuzeyo kimu neeno tugende tusaala inshallah salatu barakatuh Imaam kyembuuza ogumiikiriza bw'Oluvannyuma tekibafuula abasekibodde addayuth nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama la yadkhulu ljannata addayuth omusajja sekibotte tagenda kuyingira jjana naye kati fe wano waffe definition ya sekibotte mu Luganda si ey'obusiraamu wano waffe singa ogenda wa Sheikh Abdul Karim tiyala kumpolayo emitwalo 2 tyo nti naye kamala okubuuza ajja ati laba tasalawo tasobola kwetengerera talina mugongo oye njala mbanya kunjazika kumoroka ngendako nanka nti kamala okubuuza kwaja ati ndaba aja ati buli kimu aja ati si oyo sekibotte atagenda kuyingira jjana nabbi gwayogerako sallallahu alaihi wasallama ye mwami akimanya nti mukyala we alina enkolagana ey'omukwano n'omwami omulala nga takifanako nga talina nakyawulira namu bwetagenda kuyingira jjana era yegwe tase ekibotte mu busiraamu era ng'emmuluka 16 ogw'ekiro hagirayimuka naggulawo olugimbo agulira jati emmuka newoga nti kale sula bulungi aja ati amugamba musajja nesimbula negenda naddayo neyebaka tabuze emmuka yani muvaawo essaawa zino kijja kitya kiki ekimuleetera okuyingira omuliro omwami oyo ayambako ku mukyala we okola mazambi kubanga omukyala aba ali seefu nti eka tebagenda kumbuuza nduddewa eka tebagenda kumbuuza nti oyo omwami gobadde naye yaani kati n'omuleetera okukola amazambi kati ajja agenda yeka mu muliro kamugende bameka akyateguka kuleka kyabulabe nnyo kubanga omwana ono omuwala kitawe n'ennyina bye bamukuumanga ozze tumukukwasizza kubanga eka tasobola kudda ezo notamubuuza era bamubuuza gwe nnyabo ani anaakuguliranga nnyabo ani anaakuguliranga ku mukago ogw'ekiro naye tumumaze omumukwasa bwali tututte buvunaanyizibwa kumanya ntambula ze oyo ani ovaawo essaawa zino ate nga mubyewuunyisa mu bimu ebiraga nti omukyala wa bbeeyi kabe minisita kwe kugamba nti bajja kumpuza gyenkereye mundeke ŋŋende ekyo kitiibwa kyamaanyi mu bakyala banne okugamba banne nti bannange mundeke ŋŋende omusajja nambuuza wa gyenkereye aba alina makisi kabe nga alina PhD niyo gamba nti wali buzibu tunagenderera ku nze ebisozo byange biri wano amanya nti talina si bwa buvunaanyizibwa talina n'amakulu so ng'oli yandibadde aga nti ku kitiibwa kyolina minisita omulamba naye bakubuuza gy'oludde kitiibwa kye ekimu ku bitiibwa by'omukyala bajja kumbuuza gyendudde nalwako omukyala omu yagenda ne bawummulamu neyebaka engoye zino eziddugala ku mugongo nafuba nnyo zitereeza nnyo ne bamubuuza bufaaki kasoddaka tebanambuulizawo nti wayo wawadde webase lwaki engoye ziddugala ku mugongo ekyo kyokka ng'akitya kati bannange omusajja gwe beeta Ssekibotte yoyo ayambako omukyala wogwa mu nsobi omukyala atambula ali free oba eka gyali bataliyo omwami tafaayo oba akumyewo meka omwami tebimukwatako
abadde ne baani tafaayo oyo omwami tagenda kuyingira jjana olw'amazambi oli gaakola ate ng'ono yafuuse sababu oli ogagwamu kabagende bonawa mu muliro. Sala tukingiza obasa ekibotte haji bw'olabanga kutaddeko ekifuba ovaawo okeereyewa naki togamba nti ate bubalingi aba okola gwa busiraamu gwe bumulagira omulimu gwe bwegwo kubanga ng'okyali mbazadde bo bali bakubuuza kati nabagamba nti bannange ono obuvunaanyizibwa bwe mubumpe mbutwale bonna nti wuuyo twala ate nkola obuvunaanyizibwa bwange ate ogana nebbuuba Bahaja tufune ekibuuzo kimu saidi yammwe waliwo omukono wano sebo then mbasajja twetegeke tujja kubuuzayo kimu inshallah tugende tusaale. Salaamu wa rahmatullah. Waliyo abaami nga yitafaayo oba omwami mukyala alazeewa aba ayambadde ki oba alidde ki bamujjanjabira wa si medico zamuwa teri oyo omwami mulyazaamaanya era basuddewo obuvunaanyizibwa bwe era omukyala bw'agamba nti nkoyo gumiikiza aba mutuufu kubanga omwami aba musindika mu muliro ate bajja kugendamu babiri kubanga watafaayo kiba kitegeeza omukyala ajja kwetetenkanya asobole okubaawo kyekiba kitegeeza ate ng'ekyo kyamutawaana nnyo batabani bange kambabuulire omukyala nga yagadde kwetetenkanya kubaawo teetagiza bingi kasimu ako nti nterako 60 mu dakiika ntono nnyo babazisaddeko dda ng'omuzanyireko nnyo nga yasazeewo okwetetenkanya teyeetaaga dakiika nnyingi oyo gw'olaba amanye essimu zasobola okukuba 2-3 nga alina miliyoni 3 mu nsawo kati gwe ate gy'omusindika faayo manya tetenkanya wadde kawaleti kanafu naye buno okufaayo okwo kuno kumulaga nti afaayo lwakuba kawaleti kakyali wansi naye afaayo naye so tomanya gy'atambulidde tomanya ayingidde mmeka akomyewo mmeka aliriddawa abamu bafuna n'ebizibu ne bakuba essimu eka gye yamujje ne bamuyombesa twamukuba naye tumanyi na gyali twakuba omwana ttu naye tumanyi na gyafunidde akisidenti ebyo si bya buvunaanyizibwa era singa atuka ku leva eyo omukyala n'agamba nti bannange nze omuntu anemye tetumunenya oteekeddwa okumanya medico agifunya atya era agifunirawa bassebo batabani bange kino mukimanye nti okuwerekera omukyala wo mu ddwaliro n'okwata n'ebbaaga ye kya mbusiraamu ne mugenda emulago ne muyingira n'omulindayo n'akolwako n'omuzzeeka era ne Uthman ibn Affan radiyallahu anhu twali tugenda ebbadiri teyagenda omukyala mulwadde yensonga eyamulemesa ng'omukyala muyi era twadda bamaze n'omuziika naye ffe ogenda ku mulimo n'odda wandi nze anti kati yagenze mu ddwaliro yeetaaga ssente kati nange kangende nziyigge baziigako olwo oziyigidde emyaka emeka tuzakubula dda okwolekera mukyala wo mu ddwaliro omukwatira bbaaga kiraga munange waliwo ebintu bye twategeera nti bya bunyoomoofu so nga ate byebyebeeyi omwami okukwatira mukyala we bbaaga kyavunaanyizibwa ffe tulaba kya bunyoomoofu omwami okutambula nga kutte ku mukyala we ku mukono kyavunaanyizibwa naye wanogeza lwakeeraba oba kiki oba shayatini ze zituliko batusomere rukuya tunebisheekofaga gomajini ebintu byobuvunaanyizibwa twabiwunzika ate buki
bubunzisi olite une wano kimanyikiddwa singa omukyala ajja mu ddwaliro nga zenebba bo tebasimba layini bebasookerako babayisawo buyisa bwe bati ku lwaki ono omwami atuyambye nnyo okujja wano katwanguye abantu bano addeyo ku mirimu naye osanga omuvubuka avuga bodaboda ng'agenze ku stage ng'amagulu agatika ku mayembe nga atuula awo alinda simu eva mu ddwaliro. Genda obeerewo ku ddwaliro omulindeyo oba olumu siga nti azaala buli mwezi buli mwaka bwalumu siga nti buli wiiki agenda mu ddwaliro. Bwe tumaliriza ne tugenda nti ffe tuli ku nkola y'abasooka b'abalongoofu. Uthman bun Affan radiyallahu anhu teyagenda mu lutalo lw'e Badiri ng'omukyala muki mulwadde muyi ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amwetaaga kubanga e Badiri twali twetaaga abalwanyi bangi naye yasigala kujjanjaba kiki ye enkola y'abasooka b'abalongoofu okubeera nnyo ne munno nga bw'obadde naye luli mu masanyu ne mu bizibu beera naki naye ffe twagalako kimu kyokka kasita tuyingira mu kisawo omupiira ne guggwa ebisigaye tombuulira sina budde kyangenda ku mirimu nedda sebo tusala atugula emitima ya rabbi. Naam. Sister abadde oyina addition or leeta omuzindaalo ogwo katusembeyo sister tugende tusaale kuba obudde bweswala butuuse inshallah. Kati ngekyo medical kati abasajja bano abamu oba abatali wano asonyiwe njagamba okola why should they care, why should they give the bills ezo sente z'okola zezikola ki kati era ennaku zina mazima she abamu ku bannaffe zezikola ki oba tebafaayo boyina sente zowetwale mutwale webuye jabu nga bw'oyagala. Kakati omulundi guli twayogerako ku bakyala abanyiga ennyo omwami naye nga tinaye akola ng'alaga nti obusiraamu bugamba omwami alina okulabirira mukyala we 100 ekitalina buzibu. Naye omukyala oluusi amanyi inkamu y'omwami naddala bannaffe abeera mu Europe aba akumanyi wenna oyingiza bweziti ofumya bweziti ku rent naki aba akumanyi. Wano waffe kizibu mu abaami abamu taggulira mukyala we kumanya inkamu ye. Naye ekimu ku binakuwaza kwe kuba nti omukyala akola yakanaggwako ne bakubira omwami ng'ali mu jjaamu ne bamala 1 hour mu nzikiza naye ng'omukyalo yafuna $2 million buli mwezi. Musajja tunayeggwamu amaanyi n'asanga abaana be bali mu nzikiza nga just 50,000 ziteka kuyaka tutambula paka we n'atuukira. Ebyo bye mbagamba misango tugirabyeko n'omugamba nti nyabo olwo ssente z'okola abaana bo lwaki babonyaabonyo bassa mu nzikiza saako 5 munna alyoka akole ki ajja abasangira awo naye ayiye amagezi wapi katugituulemu paka lwanadda 10 ezi neweebuuza ziri ssente ze zimugasizaawa zigasizaawa bba zigasizaawa abaana be kubanga tuzikola tugasa ffenna afuna miliyoni ezi buli mwezi naye ng'okumenyako 5 asse kutusanyalaze alabira ddala nti omusajja wallahi talina era amasanyalaze ennaku zino zenga agula olufuze lutalo olwagaguza oba olumu nedda si kyekyo tuli fenna. Then wadde omukyala akola asobola okwegulira hijab asobola okwesasulira medical naye era teekayo okufaayo ekyokulabirako kale yasasulira medical $3 nze kantekeko 10 kale ogenda gula hijab katugende fenna oba kantekeko 2 okulaga nti waliwo okufaayo kubanga omuntu oyo ali muvunaanyizibwa bwo. Ffe eri wamu tujjako n'ogaa nti ojja bisobola ntugaa nti kale wuuyo twala wabula ekigambo ekigaa nti omukyala akola endabirirwa ye tebanga eyo oli atudde waka yenna totale kubanga naawe ozikozeko ozirabye n'ennyingiza ya munno ogimanyi gwe zonna zonna z'okola ziragawa
mutunuulire naye omusaasire esooka kirigiza tewali mukwano we gubaawo mutunuulire ogende nti omusajja ono yeetisse nnyo alina kino omusaasireko ko naawe ogende nti kati kali katuyambagane naye byonna ebiva mu kwatagana wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaziza nnyo Imaam Kyeyune. Dr. Bakaluba yatuuse dda tuli naye tusanze okulaba ssebo era tugenda mu ssala twagala kukyerera ssala tugende tusaale magharibi tukomewo mu session ey'okubiri insha allahu taala. Abakyala batagenda kusaala musobola osigala oba oli awo naye abaami tugende n'abakyala bagenda okusaala tugende ku masjidi tusaale tudde immediately tutandikirewo insha allah. Barakallahu fikum.